mamu wajja okukyala nga nabyandeetedde ng'olumubuuza nga nze nva niwagezaako okuneereetako nga simwewa life nali nakyamanyi mama waliwo mukyawa nali nakulanga nakyama olwo nsonga ki nga kyamukyaya waliwo yakugamba nga nti maama mubi oba nga dadi wange bwanvuma nga mb'olinga maamawo nga sente ozitwala yes kubanga we waliwo mwagala yali talina mukyala bw'oba yali mukulu nga twagala kumanya kasagala kumanya so yemmwe obuwala bw'essomero awo obukijjanya abakyala abafumbo nga mubwagalira babba baabwe eyakatweyo suubire nti muganda wange wamaze dda okusubscribinga ku YouTube channel yaffe ndowooza ntereremu ate kansubire nti ne ku Facebook wamaze dda okufollowinga kansubire nti ne ku mikutu emirala gyonna Twitter, Instagram, Threads, TikTok nayo ofollowinga. Amanya yenze Nyondo Rozet ku mukutu gwa Nyondo Media kwensinziira nembeera nga ate mba weereza era nga tuleeta stories ez'enjawulo ne tuleeta different categories of people ne to having a talk with them ne to learning so many things from them. Anonaku olwaleero ndeese sister wange Sister Resti omukama yebazibwe mukama ng'onyiridde Nyondo Glim yakikola oyakenda kuzina omwana wa maama thank you naye nga gyebaliko kale mukwana gye omukama mulungi eddoboozi nga lenga lyakigole lyambukemuuko mukama mulungi era wakisa obudde bwonna tubuuzeeko maama mbalamusiza nnyo bonna abatulaba praise God mukama yeebazibwe abasiraamu salamu alaikum waalaikum assalam twebaza mukama olw'akaseera akalungi nebaza mukama olwa my sister Nyondo Media olw'okumpa akachance n'okujja okwogerako gye muli obstesify ebirungi mukama byakoze oba mukama gye yatujja mu bulamu bw'ensi Whitney atera okugamba nti buli omu yamanyi oba buli omu gyalabira omwezi n'omusana Whitney bwakyogera naye ndowooza mu njogera entuufu bagamba nti mu bulamu bw'ensi buli muntu gyalabira ki omwezi n'enjuba. Tuyita mu mbeera ez'enjawulo era nga resto ono twaliko one day nali mutwalidde package ya Nyondo Glim. Next time nali muletako eno Dubai yajja nnyumiza nga single mother nga bwemulaba yakwata omwana we oba yafuna olubuto n'alabirira olubuto n'akuza olubuto n'azaala omwana we so agenda kubanga atunyumizaamuko embeera eyo bamama abasinga gye muli eyo bangi nga muli ba single mother naye tekikumalamu nnyo maanyi kubanza okusinzira engeri gyajja nga nyumirizaamu tekitegeeza mbona ngenda kufuba ndabe nga mbeera single mother si kyesabirira naye tuyisizeemuuko obwa single mother buno omusajja wamuvuma omusajja wamugobya waka omusajja wamulaga empisa embi kitandika kitya omusajja saamuvuma era saamugoba twali tweyagala nga ffena twali tusoma naye nga si ku ssomero limu nga bw'omanyi ebyabawala adolescent stage okitegeera kati bwe nafuna olubuto nali nsoma by then nali nakaluzinga my dad wali wakaluzinga taata yes kubanga my dad yafanga mu Gwokuna nze nenkolaki nze nenfuna olubuto nga gwa 7 kitegeera so taata yali akupreventinga obutafuna lubuto taata we yagenda n'ofuna olubuto yes kubanga yali mukambwe nnyo naye kati yali mukambwe nnyo it was not like nali njagala okufuna olubuto naye nafuna of course nafuna olubuto nali mwana muto so before tatanga tannafa yali akupreventinga nnyo eri abalenzi notafuna na lubuto tata kasaya ava mulamu bw'ensi nogera n'okyakala dadi waffe yali mukambwe nyera ffe twakulira mu ntiisa nga tetuzanya tetukola ki naye nga okubeera n'emikwano emirenzi nga tatugaana kitegeera ngera omuntu wave n'amugamba n'amuwa olugambo n'amugamba nti nsanze omwana wo ng'akola bw'ati ng'alina omusajja
yali chairman gwenyini gwatuza n'agamba jangu obyogere oba gwokwanira abaana bange abasajja naye of course nalina boyfriend azi nga womanya nga dadi akimanyi he didn't know bajjanga waka naye my dad didn't know that nga tubaleetanga mikwano gyaffe tegeera kati ffe twalina emichungwa mingi kati nga we bring a lot of people at home ba schoolmate naye yo guy yali abeerako wala gye nali nsomera kumpi waka naye nga bwe mbeera mu holiday nga batera okujja waka bajjanga mikwano gyange ate nze daddy wange yali amanyi nga ffe mikwano gyange kuba nali ne sister wange Justine twakulira wamu era twali friendly kati nga ffe daddy atumanyi nga ffe mikwano gyaffe kiki bavubuka ate nga of course nga takisoobirizamu nti no mubaagala era nga tetwagala mikwano gyaffe nga tetukyagala era nga gwobeera mukwano gwange noŋŋamba nti nkwagala wenkukyayira kitegeera naye twakula tuli bakatoliki naye nga tetumanyi like muntu nasoma omugigi naye nga tetumanyi nti oba katonda you know we didn't know about God era nga daddy waffe yali against born again waliwo sister wange yafa gwe nali nzirako yalokoka mzee wanagenda namukuba nnyo namugjayo almost nawoninga abantu ba church kale yali against born again kitegeera so for me daddy wange yafa nalowooza nti nesente zaali zimbuzemu ezirayo kusomero kitegeera naye nga nali nsoma nengezaako okuddayo naye nga olongani akuweerera mu kuddayo maama gambeera naye nakula with a step mom yali step mom I didn't grow up with mama nga yaddawa mama wange yandeka nga this is a real story of me okay mama wange yandeka nga n'emyaka 2 nagenda ng'omukazi kuba yali akyali mwana muto n'afumbirwa tegeera n'afumbirwa awalala so I grown up with a step mom with my dad with my sisters and brothers okay so twakulira mu ntiisa daddy waffe yali mukambwe nnyo what about your step mom my step mom she was nice okakasa she was nice to me sigenda mwogerera bibi yali mulungi naye engeri gy'otabikula mutima gw'omuntu gulaba kubanga nali mwana muto nedda ebikolwa biraga teyakulagako mbeera mbi ng'abana abalala nakosa emirimu egitatuukiridde oba gitatuukiridde kola nedda ate ye kyeyakolanga nze nga tampa mirimu kubanga nze nakula nalina ekyejo nga nze bankako okufumba nfumba emmere embisi kati nga daddy agamba nti sigenda kulya mmere ya reste gyafumbye kitegeera kati nze teyankozesanga mirimu twakolanga emirimu waka twakulanga tulina abakozi nga 10 nga basajja kuba twalina emwanyi twali nga mzee waffe alima ngo omwenge gwa bigerewe buli kimu nga kiri wake alisokoleke abakozi abo abakozi abo baali basajja siwe kiri kati abasajja abo nga 10 nga bakola emirimu gy'ewaka n'okufumba nga tebafumba nga ffe tufumba my mama yali afumba anti budo gamba bali watukola mirimu kubanga waliwo abakozi baali bangi nga basajja ya kati emirimu mbu emirimu emirala gino ejjo gamba nti genda mu nnimiro okole kinga olaba abaana abakulidde mu kyalo kitegeera ya yes nga sigikola tetugikolanga ffe ng'omulimu gwaffe kufumba kwoza bintu mugenyi wange akokunywa kali safe nakakuleetedde kunywa neyanza ngoyoza bintu nga twoza tufumba kiyo like buli omu twali bawala basatu nze Justin nga gwasembayo sister nga bamuyita Esther Justin yanzirako naye yali akola naye akola emirimu n'okunsi naye ate naye yalina ekyejo kitegeera so kati nga Esther y'omukulu nga yakola nnyo emirimu kati ki ekibaletera ekyejo ani yabakuza ekyejo mama wamwe step mother yabaletera ekyejo simanyi nakumanya ekyejo kyeki kubanga twagala kola mirimu okwekabyakabya ng'oli awo wekozaakoza nkaaba nnyo nga naye bampa ekidomolo muzeeyi nga takuba muzeeyi atukubanga naye n'osigalamu ekyejo
nga tekivaamu. So nobeerera waawo mami wo takwisa bwoto bwokula ekyeyo ekikuvaamu ddi n'omanya nti kati wano wendi kirina okunvaamu nkole eddala emirimu egyennamaddala luli kyandifumbirwa ndikola emirimu gya bba wange kati it is really story mpanvu obulamu bwange tugenda kugitematemamuko tegera kati muzeeyi dali wange yalaba nga buli eyajjanga ng'asaba omwana anti wange najja n'asaba ne bantwaleyo ebugiri bayita batya bugiri owulirayo bugiri mpulirayo yes nembeere ne anti wange sedya mami wange nga nsomera eyo naye nga still nti nekyejo webangulira uniform empanvu ngenda nengisalako olugoye luwanvu ngenda nengisalako negirita nerugenda bweti nembeera nga kyensaba mukama nti omwana wange teyakitwala so oba ngenze oba ebyo byonna byajja lwakuba nti tewakuzibwa mikono gya maama grandmother akuzaala maama akuzaalira ddala maybe kubanga ffe tetwatulangako mami waffe nagamba nti oba kati tomanyi mukwano gwa maama really sigumanyi tomanyi mukwano gwa maama nga onawulira nti maama nga ne mayimamu wajja okukyala nga nabyandeetedde ng'olumubuuza nga nze mba niwagezako okuneereetako nga simwewa life nali nakyamayimamu waliwo mukyawa nali nakulanga nakyama olwo nsonga kinga kyamukyaya waliwo yakugamba nga nti maama mubi oba nga dadi wange bwanvuma nga mbaolinga maamawo kitegeera kimanya nti maama mubi nga baŋŋamba maama we yakuleka a lot of things nali nakyamaama ogenda okwagala maama wange nga nzadde netegeera nti maama is a real maama kitegeera so nenkula twakula naye nga nze ne just ne bajja okusaba ffe bye bagaba kitegeera kati anti wange ng'oli any relative abeeraze okusaba ku mwana amutwale oba tagaba gwe bagaba Justin fena batujjawo ffe tetwakulira nnyo waka batujjawo oli ne bamutwala eri nze ne bantwala nange saidi yange kati osomye kati nga nsoma okuma mu kibiina ki brother nge yajja my dad yafa mbene soma nkwate mic eno oba tofuddeeyo ereme kugwamu ene ebyokusoma byange biwanvu sigenda bibagamba nnyo kubanga dadi wange yafa nga ndi mu senior 3 naye namaani neekola ki neneeyongerayo nga nze bwe naafuna olubuto n'enzaala I started being single mom netandika okukola ki okutandika nabeerangako mu bantu bange nenvaayo n'omwana wange nenvaayo then after that nentandika obulamu Justin bwe yagenda nagenda kwa brother nge Kampala nembeerayoko nenvaayo Justin yono gwe twagenda lwasalukama nga tumutwalira Nyondo Glim yes she was my best friend ngera buli wagenda nga nange nkola ki kyova olaba nayagana yajje e Dubai kitegeera kati naye ye nga muzeeyi tanafa muzeeyi yasooka n'abulakawo sente n'agamba nti tukole ki nti tuleke sitaafu oli omulala asooka akole ki asome naye nga nze mami wange yali asinyusa nga mpa sente nga nkola ki nga nsoma nga mpeerera so just nagenda erira bwe yagenda erira n'asomera naye neyeweerereyo n'asomako then after that she graduated then after that n'agenda eggulu so nampita that's how I started being a single mom nengenda n'omwana wange sokoleke omwana omufuna otya omufuna ddi omwana omufuna omuzaala like ofuna otya taata we taata omwana wange twali nkugambye gye nali somera gye wamujja naye asomera wuwe nga nange osomera wuwo mumitinga mutya twabeeranga ne parties ku ssomero welcoming party nga nze abibeeramu senior 4 parties nga nze azibeeramu wadde nali nga siri eyo waggulu naye like nali nga ku ssomero nga organizer ng'obeera mu organizers nga nze organizer nga kwegamba buli muzannyo nga si bulamu kuyimba kudduka nga buli kimu nkibeeramu so nga ku ssomero bantegeera nnyo
kitegeera era nga head girl byakwesimbawo ebyo nga fo tubeeramu wankoppa bwe bulamu bunatambulirangamu obwo nga si bulamu era nga teri muntu n'omwana niwabanga yakatandika sinyano aba amanyi reste so nga ndi nowoni ng'ate n'abasomesa banjagala kitegeera nga n'abasomesa banjagala kati nembeera awo gayoyo yanjagala nemugaana gai nankwanira emyaka ebiri ng'atukanga n'okujja okungoberera okujja waka nenkolaki nogaana n'omugoba yes kati kusoma twaliko n'omwana eyajjako okusomerako nga they are related ekitegeera oyo guy omuwala nga mukwano gwange najja n'abeera mukwano gwange ng'amanyi newensula so kati omuwala gai natandikanga omuwa ebintu nga ndeetera nemugamba nsigenda kulya bintu zisagala kulya bintu nga gai awa omuwala ebintu abikuleetera ng'osooka obigaana n'essente ng'ozigaana zonna nga nzigaana nga nze sirya ssente ya musajja nga simwagala nakati bwekiri wakati wakyusaamu nakati wemba sikwagala sikulira ssente gamba wallahi ate kati kyasuka kuba manyi okwekolera ogenda kumpa mmeka kitegeera manyi okwekolera agenda kumpa mmeka kitegeera ogenda kumpa mmeka nga nja kugamba nti mpayo ebibiri eby'enviiri zokka oba bisatu nga nviiri zokka kuba kati ndi expensive naye nga sobola nabimpa kati sobola sizikwati oli mutuufu sobola omuntu omukkiriza ddi kati oyo gain okumukkiriza nagenda nendwala bwe nalwala kiro kitegeera nalwala no pizi olubuto olwanumanga nnyo kati olunaku kirabika nazirikanaako kubanga nagenda okudda engulu ng'abantu bajjudde kitegeera ng'abantu bajjudde mu luumu so abaana bangi bajja okuva ku ssomero ne bandetera ebintu kuba nze naye nga n'emikwano nga bavubuka beereere naye nga sibaagala kati bwe nalwala oyo gai nawulira nti ono mwana amugamba nti ndwadde nagula ki kuba nze engeri gye nalwala nga bwe mbeera mu periodi mbeera bubi nnyo that's why tisakola ki nga sagenda mu boarding nga nze bampankiza kuba nali mwana mulungi nga sipakwa n'abasajja so nga bampankiza wensula nga mama nga mpa ssente nempangisa so gai nagula enkuta y'ettooke n'aleeta capati n'aleeta ne sukaali n'abiwa oyo omuwala teyajja kuba nga nze nga newajja nga amugoba nga netubeera ku ssomero ne pate najja nga ye muggalira ebwe kugwa naye nga ani asinga munno obukulu kugwe naye I think yali ansingako yakusingako obukulu kati naye ku ssomero lyaffe kati ye ekyamuleetanga ku ssomero lyaffe nga alina kamera naye omanyi abavuka nga balina kamera yali alina kamera enene ate baida nne omuntu okubeera ne kamera enene nga kyakabi kyakabi bawiki type nga kyakabi nga ate ne family gye yali ava kati ye nze gye nali nsomera nga yewaabwe essomero wali osomeramu nga lyabwe kyensomerako nga waabwe kati naawe omuwala ebintu okundetera nembigamba nangamba reste lyotagenda kumbe yali aleeteddemu necapati nga mulimu amagi nze simanyi mwenyini yaŋŋamba after that alina bye yali ataddemu bwe nalyaku eyo capati omutima ne gutandika okukola ki okumwagala abasajja muli balogo nange nyina eyandoga nze yandogera mukyakunywa kasana kinywa fumita emboozi saddangulu mpaka nakati naye weriggwako n'omukyawo omukyabubi okujjako nga naye wali omwagala fumita emboozi muganda wange so nemwagala so gayo oyo wali tomwagala nga mutima gwo tolina muwadde akantu agamba nti mwagala naye ngaate abawala bamwagale bamulaba naye nga gwetomwagala endabika yali alabika atya woba otunulira alabika smart balabyeko okusomera abaana nga balina bakameramani mbamanyi babe smartinga babe balukinga so nice nga yagula erindazi wali oba lya sente meka nasimuulise nga tonalisuula
Kweraga ng'alina bongeri y'amalala. Sitegera naye nga nze simwagala ate nga nange nepa ewaka ewaabwe nga balina ku ssente baali balina ssente nga daddi we yafa naye nga amulekera amayumba buli kimu so nga balina ssente nga balina ssente neza nali nepanka nnyo so gaye nga tomwagalirako ddala akwata ebintu aby'omuwala bikola eki abireete ku olwo by'otaagaana capati yagiddemu amagi naye nga amagi mulimu ekirimu mulimu ekitereke kwegamba muwala ye yali nga naye nga nze ndaba abaana nga bali ebintu byabo naye nga nze nakigaana nga saagala nga wemba sikwagala sobola nakwogera naawe omuwala mukwano gwa konvinsinga oli ate wali tabbo biri olowooza ajja kukola kitewali kyagenda kukola olwo oli mukazi goko wepangisiza naye ng'okyali student ng'oli mukyakumeka nali mu senior 3 wali mu senior 3 tosula kusome twaliyo bisulo waliwo naye nga nze sisula kusomera waliwo boarding naye nga gwe tosulayo lwaki nalina olubuto nga lunuma bwe lunuma mbeera bubi ko gwe kawe separating nga nze sisula ku ssomero n'osula mu nyumba yo mama nga yagipangisa bwagambye step badrin mother my mom akuzalira ddala nga yagipangisa fumita emboozi kati naye oyo gaye yagenda okunjagala naye omusajja nze gwe nali njagala nga gwe nga gwe wanagaye gwe wali oyagala ku mutima gwo ye yali akwagala yali yanjagala nga naye yali akwagala nga nawe omwagala kati ng'era nga yali nga ye mukulu wansingira ddala oli gwe wali oyagala naye ng'alina ssente nga mpa ate nga nali mwagala nga ssente ozitwala kubanga we wali omwagala yali talina mukyala bw'oba yali mukulu nga tagala kumanya tasagala kumanya so yemwe obuwala bw'essomero awo obukijjanya abakyala abafumbo nga mubwagalira babbaabwe ono gayi yali wala nnyo ng'enaakolerayo nga nze simanyi nakumanya mukyala tomanyi mukyala we naye ku mukulu bwe yaliko yali mufumbo ng'oli willing to fall in love with someone who is married kubanga ba yali muntu mukulu ategeddwa okuba yali mukulu nnyo yali akyali era wabakusenga emyaka ng'emeka kuba ye yali akola yali teyabeerako ku marriage status ye toba teyali mufumbo yali mufumbo kati ng'egyemyaka ng'obeera mbw'obuuza kitegeera kati wali omagala bya ddala bajja situkubeera kubeeza mu kite nali omutima gwamwagala ebyaddala ate nga naye alaga nti akola ngamba ng'owilling going ahead with him oba ng'okimanyi nti mujja somehow ngali serious nga nawe serious ngali serious agala mperere to be in a relationship actually when nategera nti I didn't ask whether he has a wife or he had a wife I didn't ask kubanga mamange gye yali abeera gye twasinkana kati olwo otya kusinkana naye wanga ajja mu lumiyo nedda yali tamanyi newensula naye nga mpa ssente ez'okusula nenzitereka ate nga ne mami akola ki akuwa ng'ofuna sayidi ne sayidi kati nga ye omusinkana wa kati nga ye musinkana nga nva ku ssomero nga ngenze wa mami naye nga tetwali awo nti like nti oba ankozese kitegeera yes naye nga mpa buli kyenjagala ogamba nga tusoke twabustaininge from sex ndakumaliriza okusoma abcd okay bakwede chapati erimu amagi munakusejusinze olidde omusajja gwe nali njagala mukyayidde ddala nga niwakola kinga like oluvannyuma lw'okulya chapati eno wayeda kikanga mmeka n'owunga like sategera oba zaali ddakika mmeka naye sategera so ebintu ebyo gye biri kituufu babireeta kiro so ebintu ebyo gye biri kituufu nti omuntu asobola okutera ekyokulya ekintu mu kyokulya oba mu kyokunywa no falling in love with that person is true naye right now tebikyankwata because I have Jesus in me terikinkwata nekola lwaki byakwata oba tolina Jesus by then sinaba kukkiriza yes nali nga sibanga nogenda like so kati watandika otya ng'omaze okulya ntandika omunoonya najja nansaba ajja ndabeko nokkiriza nenzikiriza najja yali takkirizanga before najja ewaka noza buli kimu kyayita mu bwangu nedda tetulina kye twakola netutandika okuba nga tunyumya nga twogera nga tunyumya kubanga oli guy boyfriend wange yali ng'avuga okuvaawa
ng'ava eno sedi yewaffe n'agenda n'atwala ebintu ebusiya so nga waba avaayo nga ndeetera ki emigaati sikaali so nga tamanyi ne wensula naye nga ntegera ssaawa mmeka zagenda okukola ki okujja kati akaseera nosooka nobakyanga babiri saabakyanga kuba nogenda mugamba nti ndina boyfriend already ate amaze okuwa ekyapati mulimu amagi omaze okulya omutima gutandise omukola ki omukkiriza nga noli akyaliwo sibe babiri kati nga njagalaye naye nga sibe round like to open my clothes on nti musajja naye nga bona babiri obaagala akaseera ako of course nagenda nemukyawo oli nembeera nga simwagala so akaseera komusika nembeera nababiri nga olina ono olina n'oli nobeera confused omutima neguba negusa negudde eno nemufulajja singa mukwano gwange kitegeera nabeera nga mukwano gwange naye nga yankwana njagala naye nga mpulira omutima gukola ki gumwagala naye nga sobola mugamba nti nti nange nkola ki nange nkwagala ono eyampa chapati ngolo omutima gumaze okusuka negukola ki negumwagala naye nga otya okumugamba nti ntandika okuba nga oli mukola ki nga mukyawa nembeera awo nangamba rese era nga newemba nga nzizeeyo waka nga simugamba nti ndikudda ate eyantwalanga nga simugamba nti ndikudda twabeera era netudatinga naye nga we like nga sikola nengendako nebampita nengenda ewaabwe kubanga ewaabwe waali kumpi awo nengenda ewaabwe basista be ne bandaba everyone and everyone liked me bona ne banjagala kitegeera kati awo muzeeyi era yagenda okufa nga mwagala naye nga mwagala naye nga tetubeerangako nti obawo kale muzeeyi ng'akimanyi nti omwagala nedda my dad didn't know that I had a boyfriend kitegeera dad tamanyi nti olina boyfriend so olina omukyayira ddala no switching to this one nembeera naye nga nentoyenga okwagalina ebyaddala omwagalira ddala naye nga kyogamba yakuwa olubuto yampa olubuto alikuwa ddi wali mu kilasi ki atya wa ogwo omwaka gwe namukkirizamu gwenyini ogwo muzeeyi gwe yafiiramu naawe nogamba muzeeyi ogenze it was hard for me kitegeera muzeeyi ng'agenze so wali wetaaga muntu agenda kuwumbawumba it was hard for me nze ne mamange nga like siri awo nnyo nti my friend yes so nga nasigala nga just there kitegeera ate so olina omukkiriza ebyaddala muzeeyi we yafa baawulira najja ne famire yonna ne bajja okuziika nga bako okay gwe wenna atulaba ali ku mukutu ogwa Nyondo Media njagala mbajjukize nti ate tulina ekizigo ekya Nyondo Glim ng'ekizigo kinene omwana wattu kikujjamu embalabe gwe wenna akuliridde ng'olina lukanyanya gwe wenna alina black spots olina binnamakula tukusaba obeere ng'oyita ku namba y'essimu 0524680778 osobola okuteekako koodi +971 524680778 ali e Uganda osobola okuyita ku namba y'essimu +25677150811 era nga ne ku screen zaffe ennamba ezo zibeerako ennamba ye Uganda neya wano yonna gy'oli mwana wattu tubikutuusaako bw'oba ng'oli bunaayira tukozesa DHL ne tubeera nga ate tukutuusaako ekizigo kino n'obeera nga olabika bulungi ndowooza ndikyakulabirako mu mwenna abali eyo n'abakyala nga mbajjukiza nti ebyabakyala byonna mu kisenge tubiyina ebyabaami kwetereza kwegogola manpower vein cleanser byonna tukola ki tubiyina emmere ye Uganda okubasiba enviiri tukola home service oyagala wiigi oyagala buwiivu oyagala braids oyagala afro kinki byonna byoyagala tubiyina tweyanziza mwebala nnyo kutwagala so tugende ddala mu maaso kati gayi mumala mwagalina ddala wakuwera olubuto actually ogwo mwaka gwennyini ndyoke ngende mu senior 4 yali mu vaaka ya senior 2 yes so mukikoze omulundi omwana omusajja omulala oli bwe mwasooka si teyakuwa lubuto olwokubiri gwe wali toyagala yalukuwa tugende mu maaso olufuna otya kati ngenda maike yaffe erwa
bwe nagendayo after nagendayo just okumukyalira yangamba nti his mom that his people are calling me bagala kundaba so nengendayo bwe nagendayo nensulayo bwe nasula naye wake wawo nyini wake waabo nga mama waali bonna waali tata yali afa nga tebakwinako buzibu kujja waka banjagala era kuba muzeeyi we yafa bajja bonna nga kyakwewuunyisa okay ogenzeeyo yes ngenzeeyo era nagendayo twasula nalinganyo twasula mu nnyumba emu ekisenge nga agambye togamba mu nnyumba emu mwasula mu ruumu yemu era kuliribwemu si bwe kiri yes era sigenda kwerabira kintu ekyo anyway kankirekawo so twasula mu ruumu emu benakeera enkya nengenda awaka nenzirayo awaka benaddayo awaka era nagamba my step mom yali so namuteeka okubeera clother nga amugamba ebyama byange okitegeraye nemugamba nti era namugamba ngenze wabaisima namuyita isima yali musiraamu mugoli catholic so nenzirayo bwenaddayo awaka nembeera awaka nga like my brother he was in Kampala nga agenda kujja nga agalanda akole ki ajje ndabe nga ngenda kukyusa essomero nga n'essomero lyagala okuntwalako kati eyo wiki yennyini natandika nga okuwulya kamunguluze nga ninga ayagala osesema kati nga ngamba my brother omuto bamuyita Robert nga mugamba nti okimanyi nga mpulira kamunguluze oba mbadde ekisibitegeera wiki yennyini gye nakomerawo nagamba ngamba ngembera gyewulira li strange togiwulirangako naseka nagamba sisoyinza oba nga afunye olubuto nengamba oli mulalu olubuto ki so kati nembeeraawo nga ntandika okuwulira ki kamunguluze okulya kamunguluze ngenda okulaba after 1 week ntandika okusesema nengamba my step mom nemugamba ndi mukusesema simanyi oba bulwadde kimwendwadde ngagamba maybe oli lubuto segera nembeerawo nga sibitegera kati nali ndi after 2 weeks nga ntandisa okuwulira ddala strange nga sikyalya sinakyenya nga ntandika kusesema kati my brother yali ajja okuva e Kampala so bwe yali ajja okuva e Kampala nga amaze 2 weeks kyali kiro kye baŋŋamba nti ajja ng'ate okuva ewaffe ogenda ewaabwe waliwo akagendo kawanvu kati neŋŋamba nali sina sente neŋŋamba mami wange naye ng'ate ekyo ekiro kyennyini ekyo brother wange kyajjirako neŋŋamba my stepmom nemugamba onakayo n'2,000 ompeeko nagamba ogalaza nemugamba naki njagala ogula kati nazimpa nengenda neninya taxi okugendayo ewa brother owa boyfriend wange owa boyfriend yes kati bwe natuuka namusanga natuukira wa sister we nga naye alinachi amayumba gaali manene nga family enene kati sister we bwe natuukira nenva mu taxi nengendawo naŋŋamba kubanga nagenda ogenda ng'ennyumba nsigale kati natuukira sister nemugamba nti Isma nemugamba nti nagamba oze kuba natuuka zaali ssaawa 4 ez'ekiro nemugamba nagamba aliwo obuzibu nemugamba nedda tewali buzibu kati nemubuuza nemugamba nti Isma waali nagamba Isma buli lwagenda aleka ekisumuzo naye leero teyakoze ki teyakirese ekisumuzo kati nalinga bwekwolwe najjanga n'engoye zange zinalekawo kisegera n'ettawero n'ebiki n'akasenya kane ngamba nagamba mula kankwalire wano okole ki weebake teyalese ebisumuzo agenze wa mama yali tabeeraawo ng'abeera wala so netwebaka obudde ne bukya bwe yakomawo wali omuvuka gwe twasomanga naye kubanga nga bammanyi kati nakeera ku makya fase nakeera ku makya nendaba dinisa nga nzigule kwaliko ku nyumba kwaliko boys quarter nga kuliko ekikomera nengenda nenyingira ogenda okuyingira nga ndaba oluggi lugule kyova nyingirayo mu kisenge bwe nayingira nensangamu omukazi nga yeebase kitegera ne mubuyikula bwe nti nendaba nga mukazi
nenkwata tawero nakasenya nenkola ki nengenda nenaaba nembikomyawo nenzira eri wamu nemugamba lwaki munimba nentandika okaaba anali nengamba lwaki munimba ani ali omwo ani ali mu nnyumba ate ani ali ku buliri nagamba mula sorry kukozi biki eyo muwala kati nga ye ekituufu teyasizeewo taliwo yageza mama we kati bamuvuka yamusanga namugamba nze bampitanga nali mulalu nnyo nga bampita mulalu waliwo yamugamba wali olwana yewe nga njagala nnyo okulwana naye nga ate sinnabaye akitegeera kati ne bamugamba nti omulalu aze nali so stubborn, that's why they used to comment ndi mulalu kitegeera nga nze no sense gigumira naye kati nebaza mukama nti right now I'm so like I'm cool ndi so bwe yajja najja bwe yatuuka kati awo omukazi okusooka nazuukuka n'agenda owajjajja w'abano famire yali nene ng'omanya amaka amasiraamu nga gali wamu omusajja wali n'abakazi emeka n'agenda owajjajja n'abagamba nti waliwo omuwala aze n'ayingira mu luumu yange kati nga bapangisa bamaze omugamba nti omuwala ki omuwala girlfriend wa Isma bamuyita Reste n'agenda eri owajjajja n'agamba nti Reste aze n'ayingira mu luumu n'ayingira paka mu kisenge ne bamugamba nti wabanga ye Reste muleke tolina kye tugenda kwogera mwesonyiwe nagamba nze nja mukuba namugamba mwesonyiwe kati twali tuli awo nga njagala ndabe gaaye mugambe nti ndi lubuto kitegeera kubanga brother nga ali agenda kujja nga banategeera nti ndi lubuto bajja kukola ki bajja mukwata kitegeera gaayi we yajja najja ne mukwano gwe mbo baatuka omukazi ng'afumye omuwala n'agaana okulya emmere y'omuwala najja eno wasisitawo okuyingira bwe yajja n'omuwala najjirako natandika ayagala okulwana nange nga tejjukira sirina n'amaanyi ne bamukwata ne bamufulumya ne batandikawo okwemagamba sikwagala oneesibyeko ne mugamba nze I don't want your nonsense ebyemwogera nze sibyagala wabula nze kugamba nti I'm pregnant okay naye obanga olinawo osobola okugenda okubeera genda kubanga my brother is coming ate anategeera nti ndi lubuto ajja kukola ki ajja kukwata kubanga nategeera nti alina omuwala nazirikako I fainted brother we yali mukulu yes yali akola mulimu ki yali n'omulimu gwakola yali asubula ebintu nga bitwala Sudan naye ng'abeera Kampala ate by then Sudan bafunanga sente kati I fainted when he came I fainted ne bantwala mu ddwaliro ogenda okudda engulu nga ndiko encupa y'amazzi ne mugamba nti I'm pregnant naye edduuka nagamba kati nenkola ki ne bagamba tugende waka tutuule biki ne bamugamba genda mukwata gayina ngamba n'abeera n'angamba you know what I don't even kati oliyo omulanga amaze okugenda agenze ye ate ng'ali waka tumulesako nze nga ni mu ddwaliro kitegeera ne mbagamba ng'omwala n'oyo naye amwagala si bwe kiri yes so nga muli babiri twesinkanye babiri naye ng'ate nze nga si bye ndiko kyokka nga n'abewaka bakimanyi ekitegeeza yali azannya bawala ab'enjawulo naye nga n'abewaka bamanyi ekitegeera nga n'abawaka bamanyi kye bali balaga nti bali bakwagala ekitegeeza bali balimba okay mugeze mu ddwaliro nzize engulu nga ndiko encupa y'amazzi olwadde engulu nendabako amazzi naye ngajjako nenkola ki nze nenninya gundi nenkola ki nennya taxi nenkomawo waka naye sina ssente naye dadi wange yali mmanyifu nnyo kati nga sobola olinnya taxi yonna nenkola ki nenkomawo waka ya munakomawo waka nembeerayo sina gwe nagamba nti ngenze oba nensanga neesima n'omukazi nasirika kati ekyakulumanga omuntu muli ekyanuma era nakaaba nga mbeerawo nenkaaba nnyo naye nga kinuma kitegeera after that yamala nagamba agala kunsinkana then bwe yansinga nemugamba ndi lubuto nagamba nze kirabika n'olubuto si lwange that how we ended up n'alwegaana then neegaana olubuto kakino nkiyisawo ngamba abaana abawala omusajja abanga akuwadde olubuto n'alwegaana you can kubanga for me I was young but I managed abasinga bajjamu embuto ani yakwencouraginga kaseera ko nga lumwana muto n'otalugjamu like I think I want tata w'omwana waali akyanga abakazi omwana amwegaanye you're still young daddy wa afudde obeera ne step mom tobeera na mamu akuzaalira ddala ani akuwa amagezi n'okwencouraginga osigaze olubuto olwo oluzaale saabirowoozaako nti oba nsobola okugjamu olubuto ago amagezi tiganzijjako nali simanyi nti bajjamu n'embuto
simanyi nakumanya haga amagezi teganzijamu yadde sirina kati mama akimanya oli lubuto baba akimanya oli lubuto yes bagambawo ki bagamba ngende eyo omusajja akola ki eyampa olubuto ne mbagamba I'm not going ne bangamba baggala mulaba ne mbagamba I cannot see him I don't know him so n'omweganiraawo tomumanyi gaya aleganya olubuto n'agenda bibyo n'ogenda bibyo n'ozaala omwana omukulizaawa nazaala omwana ebyokusomero n'obireka yes nesoka nembireka n'okuza olubuto ng'ani akuyambako nalinga awaka nenvaawo like natambulanga nenyiŋŋendako wa mama wange segera olubuto ne lukula nengendayoko ne mu bantu be kubanga jjajjawe yampitae kati wenalaba nga akabitabuse nengendayoko wa jjajja ne wa mama we yali tali awo nembeerayoko nenvaayo nenkoma nenzija wa mama wange mama wange yali alina edduuka kinetandika okugula ebintu by'omwana wange mama yakukwasizako yakwa ku ssente yes ng'ate nzakola mu dduuka li mama wange yampita nje ngende nkole mu dduuka li so omwana omuzadde omwana omukuzizza paka ku myezi 9 ng'omulenzi teyekubanko omutima kubira akasimu nti munnange oyuda arreste omwana yakaaba n'ebyo ebintu nga kati sinalokoka omwana n'akaaba ne bagamba mu omwana kirabika ayagala ki linnya so yes neŋŋendayo nagendayo yali taliyo nengendayo paka wa mama we mama yaliyo wa mama we segera nembeerayo nebamuwa erinnya omwana yasirika naye saalikozesa naye nga gayi yakkiriza nti omwana wuwe oba kubanga tosobola kuwa mwana linnya nga si wuwo nga wamwegaana awo yakkiriza naye tona nagamba mbu yatyaki mbu yatya kumukwata kitegera naye for me I was like I don't need anything so nakkiriza omwana amuwa erinnya mama ye yamuwa noddayo waka kati nenzirayo awaka my mom nenzirayo awaka netandika okweyiya netandika okunonya emirimu otandika okukola netandika obulamu as a single mom and I have to take care of myself so gati yagambako nga yakkiriza omwana amuwadde erinnya nti kantandika okuwa ku buyambi ku mwana wange teyakikola we tewatwalako obuvunanyizibwa kumugamba nti obuyambi bw'omwana so bwewagenda in the process ng'okuza omwana oyo takubirako kasimu nti munnange omwana wange ate njagala kujja mulabako mpaka kati omwana ali mu bbanga ki 17 years olina omwana wezi myaka 17 yes nga you look younger the grace of God you look 18 to 20 really? years she's 17 to 18 yeah so oba basanga bayinza ogamba mweddiŋŋanako si bwe kiri naye nga wazaala mangu akusinga obunene and she's my best friend kati omwana tamanyi kitaawe namugamba kitaawe nangamba mami kubanga atukisa nangamba omwana wange yali mugezi nnyo nangamba mami nga n'emyaka esa nangamba mami mbuulira tata who is my dad where is my dad nemugamba dadi we yandeka nga ndi lubuto n'agenda that what I told her yandeka nga ndi lubuto n'agenda simugamba nga kondi kubanga tata we yakola ki nemugamba bugambi bwenti nagamba n'agenda nemugamba simanyi he's married to another woman ate jukire nagendayo n'omwana era yali alina abawala bangi ng'azanyazanya naye nga nabyoka bakiraba tebafaayo nga tebafaayo bawera okukambinga buli muwala azze so omwana paka nakati ali comfortable nga tamanyi tata yaani she's comfortable tali willing kulaba ku kitaawe oba gendako waabwe yatuuka ekiseera nambuuza nankula essimu it was 2 years ago I was in Oman nangamba mami I want to go and see my dad shocking I felt bad I felt too much bad and I kept quiet I was like what said I want to go and see my dad then I say like kitegere nemugamba is fine linda nkomewo bwe naba nkomyewo nja kukola ki nja kutwala waddayo wamumulaga sinaba kuddayo tonaba kuddayo ebwava omani waswitchinga mpaka waneno Dubai yes so oli willing okuddayo omwana omulaga taata nedda kati yaŋŋambye yaŋŋamba nangamba mami
I'm so sorry about what I said. I don't want to see him. Muleke. Nangamba. So, ebanga elio nakati mwana okuvira ddala ku myezi 9. Amini mwana okuva ku lunaku lwasooka ng'ageze mu lubuto. Ne giwera emyezi 9 yalaga n'omuzaala paka myaka 17 ssaawa ey'olwaleero. Taata tafunako obuvunaanyizibwa bugamba nti mwana wange ali atya yalidde atya asoma batasoma. Takyogerangako. So okubeera ddala mu bulamu bwo bw'otyo tofumbirwangako bw'otyo otambuza obulamu bwo n'omwana wo ng'oli single mother. Namala nenzikiriza Mukama nendo. Ali mu class kisaawa eno? Kuba nti COVID yandibadde yatulamu emyaka 2 ng'ebyaliwe naye guno mwaka yandibadde akola senior 6 naye agenda akola senior 4 this year. Yes. Naye nga nzamuwera kwambala buli kimu. So but it wasn't me kubanga namala nenkwasa obulamu bwange nembukwasa Mukama nendokoka kitegera. So when I became born again, I got encouraged. Not to ask, I have never situlangako mu church nti ninze bakole ki bampe. Nze mu bulamu bwange sabirizangako kitegera. Naye nga namanya nti I have to work and I have to educate myself. Bamuyise reste tukyalina bingi by'okumuyigirako. Abaana abasinga bafuna embuto eyo gye babeera bali. Bw'alaba nga nannyini lubuto alwegaanye n'agenda maaso n'abeera nga ate ajjamu omwana oyo. Naye kino kibeera kyakulabirako eri mwenna abawala abali eyo. Bw'obanga toli willing kubanga ozaala omwana then togenda mu kikolwa ekyo olw'ensonga nti results ezivaayo obeera ozimanyi later you suffer the consequences. So kibeera better n'owabusainanga from sex oba toli willing kubanga okuza lubuto okusinga odukola ki oddujjamu. Bw'obanga olufunye tolujjamu wadde taata yeegaanye omwana amala n'akula abamanyi maama we era ajja kuba ng'akola ki ng'ayamba maama we. Toli musanyufu ng'olina omwana wo? Ndi musanyufu. Bw'omuwuliza nti gyali mwana nakukyama tosanyuka? Era ngamba my best friend. Awulira. Ampita sweetheart darling tampita na mami. Ampita my best friend. Ate I was shocked yangamba naye mami okimanyi njagala kubeera lawyer. Ne mugamba why? I want to become a lawyer, I want to become an actress. I want to be also a judge. Ne mugamba why? Why do you want to become a lawyer? Nagamba njagala kuyimirira olw'abo abaana batata babe beegaana. Kuyimirira olw'aba single mothers. Okuyambako okuba nga encouraging aba single mothers n'abaana oba n'okuba nga asobola okuba nga defendinga abalwanirira eri ababeera babeegaanye oba babeera abandoninze. Tweyanzege olwakadde tunakweddiza olundi. Omukama Katonda takumira mpeera akutukumire n'abalala mwenna. Bye. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okuba nga okiryalinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo. Tekyeruusa wabula kikuleka ku normal skin yo. Gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Nyondo Media.